weewaawo oli ku 98.8 ne 95.5 radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Osiibye otya omulungi awuliriza essaawa zino weebale kujjumbira n'okugoberera akabbinkano ak'olulimi Oluganda. Tugamba nti abayizi baffe ab'olunaku olwaleero bo bamaze okubeera nga babukala bulungi mu studios zaffe era nga n'okuwunya ku gwa ddyo nga bannaffe aba Broadway Confectionery Services Limited bwe baba bategekera ekyo bakimaze. N'olwekyo banywanyi baffe aba Broadway tubeebazizza nnyo. Bannaffe aba St James SS Kyotera tubeebazizza okubeera naffe ate ensonga ne muzitambuliza ddala bulungi nnyo. Bazannya n'engo guest house wano mu Kimaanya nammwe tubeebaza mwebale kwegatta ku kabbinkano. Bannaffe aba Buddu Institute of Design and Technology nga essomero lisangibwa Kabale Bugonzi nammwe tubeebaza. Bannaffe mwebale. Masaka City School of Nursing and Health Science wali ekalagala Mukungwe bannaffe mwebale okubeera nga ate nammwe muli kitundu ku kabbinkano. Bannaffe bakuteesa Metal Works Ekyotera mwebale kubeera ku kabbinkano, mwebale kukawagira ate era mwebale kukateeka mu ssente. Pion Tents and Manufacturers wano ekijjabwe mu Masaka City bannaffe tubeebaza mwebale kutwegattako ne tutambuza akabbinkano. St Andrews Greenlight Junior Academy Primary School kukabe Ndagwe bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulangira Kalema ndowooza effumu lisimbulaawo ate tweyongereyo. Nange nkwanirizaako nnyo ku radio Buddu radio omuntu wa bulijjo mu nteekateeka yaffe eno ey'akabbinkano. Abaana leero twaleese bawala beereere. Bawala bano twabazuulamu ensonga z'okwekwasa. Tugamba katubaleete. Muwala munno y'abaakusinga nannozi. Y'abaakusinga. Kale bawala beereere be tulina naye tugenda kujjako babiri bokka abagenda okgenda kumutendera guli ogwa gundi ogwa kasasambulagwa kalekero banaawulirire Nankanieri kubanga kale nsoose ne mwana muwala ono mutono kababuuzeeko. Amanya agange nze Natasha Olivia. Natasha Olivia oviiridde wa? Nviiridde ku Grace Christian Secondary School Mbira. Bakuwulira? Maama ne taata gye bali? Taata tali yafa. Maama mutumire. Tumirako maama wange Tushabe Agnes. Jjajja wange Nangoma Rose. Ne Ssenga Nagomba Betty. Kwebali? Kwebali ne muzawani Kyebali ya Patrick n'abayizi ba Grace Christian School. Oyina ne omutabani Natasha. Kale bw'obanga omulina siganye tugambye Naalongo ne muwala we Nabatanzi Unisha ab'Embira bakwagaliza obuwanguzi. Nono n'agamba nti ye Namubiru Hanifa Babirye Christine ne Twenomuyisa Pira abayizi ba senior ya kusatu bakwagaliza buwanguzi ntitobaswaza. Academic prefect Liyimbazi Peter Federico Sonko Joshua Bambi totuswaza akatransport kaako naga nti nze namayanja Norini Natasha gwe wange hawe bizeemu ebyaluli hawa ebintu bya ate nno kati wano wetuli sipiidi hawa biri ebyokulendera nkubuulidde agambye nti ye Tasha gwe Tasha basalako wali Natasha ne Tasha kale Tasha gwe waffe munnange totuvaamu abo bahawa bo bagalike kyabugazi ye Kasalini Florence Nambajwe Ruthi Christine banono basinia yakubiri yasini esooka n'eyokubiri kuliko Grace baku Grace Christian Secondary School wali Embira. Natasha tukuwagira gwe wekka bebaffe kuliko Nakuya Kevin Case Breast Susan Mutonyi abasinia eyokubiri. Nze Nasuna Victoria omusomesa w'olulimi Oluganda omuyizi wange nkwagaliza buwanguzi. Omumbejja Nasuna Josephine n'omumbejja Olivia Edith tukwagaliza buwanguzi munnaffe Natasha gwe wange beera mugumu abujja basinga
Tasha oli muwanguzi senga wanga atabitaddemu nnyo obungodiira kale nono n'agamba nti Natasha gwe wange nkwagaliza buwanguzi beera mugumu Tushabe Agnes ne jjajjaawo Nangoma Rose naye ono n'agamba nti bakugamba Payasi Bossa Morris Kayemba bonna basiniya yakusatu bakwagaliza buwanguzi Tasha tukwagaliza buwanguzi abasiniya ya nze Kayemba Ronald Kalisimati kale wasiniya yakusatu kale Tasha gwe wekka beera mukumu tukwagaliza buwanguzi ono enakumba Betty siniya yokusatu bonna bakwagaliza buwanguzi kakati olembeera etandise okunyiibanyiiba n'okunyinyibala tutandise bwe tuti Tasha nange kanegiteeke mu mulembe ogwo ogwaba Tasha nkusooka n'engeri nyo ezikutuusibwako bannaffe aba St. Andrew Greenlight Junior Academy wali ku Kaapenda gwe olusooka katonyeze teziggwa mu lusuku abalungi ndagala naawe obubonero busatu olwokubiri abakopi muwemba bano abakopi wamba wakayima jangu nannozi abakopi muwemba wekuvaako kudda mulala wegugwako kudda mulala waliwo omulala awagamba nze nize byange nedda tomuwabwa ogusaayira kudda mulala be bakopi bano ab'esayidi eno bakopi wamma Tasha luno nalwo lugero bakulu balya bulungi katonyeze yagwa n'olusuubo bakuwe obubonero obwo busatu olwokuna bakulu n'abakulu tebaleekaana wakayima tewali ekigere kiwakanya kinnaakyo kale katugende ku kyokutaano nkuwummuze kya buwangwa ekintu kye bayita ekikuute kyeki wakayima awagaye nti totumanyira nnyo kino ekikuute kyekikubo ky'ente oba ekisinde ky'ente bwe kitaba kisinde tukiyita ekikuute mpeera mpawamma otuwule bwali mpa obubaka bwo tulabe gwe ani Nakagwa Jovia oli mulongo obadde okimanyi odda ku balongo be bakuddako odda ku kizza nkibabuuza ate kibaleme kaakali wamma Nakagwa oviiriddewa Mbuye balungi mwatuba lugambye akakuba katonye mama mwawo bamwasaba mutya kale batumireko tumirako jajja wange Naroga Nora nentumirako Mamita Amale nentumirako jajja mwami Musoka Israeli nentumirako HMW St. Mary's Mbuye High School Basa by teachers bonna St. Mary's Mbuye High School n'abayizi mwena batumiddeko omukulu w'essomero mukulu Segawa Segawa naye babeera ndowooza banene kale akuweereza entambula yino nagamba tumuswaza eno entambula okuva ewa Basa Mbuye High School omukyala Immaculate akagambye tomuswaza entambula okuva ewa jjajjaawo Naalongo Musoke akwagaliza buwanguzi entambula okuva ewa mamawo Naalongo Sise akwagaliza buwanguzi Jovia mukwano nkwagaliza buwanguzi nze Ruth kale sini eyokusatu ne bano bayizi banno kuliko Matovu Dagalasi Nsana Matovu bonna bakwagaliza buwanguzi bagambe bakulinamu essuubi abaana abasini ey'olubereberye bakwagaliza buwanguzi kuliko Nabale Immaculate ne Presenter to be Sharon omumbuuliza ayagala puroguramu ki atanoonye eya Prosi Kabanda kuba ffeezaffe zibadde zikyatambula bulungi nze omuyimbi wo Sunuupu Tiger
omusizi w'ebifaananyi siniya ey'omukaaga mukama akumpeera obuwanguzi ka transport kaako tonswaza Jovia nze nkwagaliza buwanguzi buleeke yange njefiiriza nenjikuwa mu transport ye namba tya kati ebya buleeke enkyammwe munaamanya ajja kutindawo butiizi fe abakisa kya mukama dometry tukwagaliza buwanguzi munnaffe tusaba mukama akuwanguze tukuliddwamu n'abaweesi Sara siniya eyokunako obusinge Shaloni ne Nakagwa Monica nze namba tya Maria nkwagaliza buwanguzi musawo Shaloni mwinawo n'omusawo ng'ali mu siniya yakuna naye akwagaliza buwanguzi waliwo ne buno bo ngenda buyita mu lukwakwayo ono Namagembe Veronica kwagaliza buwanguzi Namatovu se Sumaiya ndooza Naddumba bakwagaliza buwanguzi ono Natebe Enkoba za Mbogo akwagaliza buwanguzi nze Vijje Senior 3 nkwagaliza buwanguzi Chosen Anet upcoming artist akwagaliza buwanguzi Namugerwa Esther Sikibikulota naye akwagaliza buwanguzi Lydia Senior Yokutana akwagaliza buwanguzi ba prefect ba St Mary's bonna wamu nga bakulembeddwa Vianney bakwagaliza buwanguzi Sekyewa Derika akwagaliza buwanguzi Jovia nze Jovita nkale akwagaliza buwanguzi abasini ey'okutaano Giant waliyo ne Giant ne Simolo kale bakwagaliza buwanguzi Juko Vianney head prefect akwagaliza buwanguzi Leste Nakabugo sini ey'okuna akwagaliza buwanguzi Lwecho Nuwahereza akwagaliza buwanguzi Nakagwa Monica akwagaliza buwanguzi Nandawula Veronica akwagaliza buwanguzi Olivia Kamia sini ey'okuna akwagaliza buwanguzi Dr. Sharon sini ey'okuna akwagaliza buwanguzi ne wabaawo ne bano bino wabyesetingidde kale tujja kuba tubiraba kakati abo bonna babadde bangi nnyo bakwagaliza buwanguzi nkutandise n'engero nnya bannaffe aba St. Andrew Greenlight Junior Academy Primary ku Kapenda ge bazikutuusaako olusooka katonyeze nga gye bakitumye nga gye bakutumye oyagalayo Wakayima ekigambo si mutwalo kale ne luno olwokubiri ekikwanguyira naawe okyanguyira malayo kya mirundi ebiri Wakayima nannoze ekikwanguyira naawe okyanguyira ekikuwera kikwasanga ngambye kya mirundi hawa oganje ekikajjo olya kibisi oba empogola weyasiza woosusira laba kale tugenze ku lwokusatu ekimanyire bwe kiba emmese tetomera buziizi bakuwa obubonero busatu tugenze ku kyokuna ekinaakutta tekiva wala jangu Tasha Naganga wendiga ava buziizi bakuwa akabonero Naganga wendiga ava buziizi akabonero katutte Tasha tugenze ku kibuuzo ekyokutaano kuwummuze Kabaka owa Buganda gwe njogerako kati mwattu nno naye afuna omubeezi era kawasa Kabaka tawasa okitegedde era jjajja omubeezi eyo aweerezaayo ebirabo byaweereza jjajja omukyala babiyita batya mwabakopi mweya kasiimu ng'amakula mugamuwa Wakayima ate wali hawa yeyagambye gwoli mu bibyaho ezo tukiyita endaalira byebyo ebintu Ssaabasajja Kabaka byawaayo okumuwa omubeezi kale mpa olina obubaka bumpe
wange yaze awa bagambye ono nina Lugoscovia ne Nanyonjo Bettina bagambye bakwagaliza buwanguzi ne Nantume Daphne Angel Namato Brenda nono n'agamba nti ye Nakalawa Mire Serini oba Serini yo naye akwagaliza buwanguzi nono n'agamba atya wano nno bayitirivu kuliko Nakibuuka Jjuuko Nalugo Ssentongo Kasiita Nakato babiri Katoshabe Kizito Kizza Ainamaani Namala Nansinjo Nantume Kiweewa Mulyansaka Nabaliisa Nabawanuka Naluwanga Luswata Mayengo Mayinja Lugemwa Bagambe Lubega Semmanda ne Nanyonjo Nanyonjo bagambye totuswaza bonna basiniya yakuna owulidde kale atabyetise lwe lugero lw'obaweereza oba engabo gy'otokutteemu tetuzisanga wali toziddamu abayizi b'ekibiina ekyokuna Nalugoscovia ne Nakibuuka Irene bakwagaliza buwanguzi ne wabaawo ne bano wammanga bagambye nti totuswaza nze Tasha waliyo nno ne Tasha eri omulala ojo njagaliza namba tyahawo obuwanguzi Tasha lwaki oyagaliza Tasha munno waali wano nze Kasiita Emmanuel Head Prefect Nelson Mandela nkwagaliza buwanguzi tonswaza nono n'agamba atya George Cash siniya eyokuna naye akwagaliza buwanguzi hawa bagambe nti watuuse Natusadda babuuzeeko babuuzeeko obatumire nako naddala mwami gw'ayambadde oyo omwagala mulala mukwano gwange nnyo tumirako mwenna bampagira okusingira ddala ntumira madamu wa Luganda Nolubega Immaculate ntumirako madamu Nakiruta n'abeeka mama wange Nalubega Goleti nekitange Sembatya Faizo ntumirako ne mukwano gwange Mumalu naye munjagalize buwanguzi ne Katonda mpanguze kati tugenze ku speed ey'ekika ekyawaggulu katonyeze asima aligguula ono Nannozi yogerera awo atali nnyini mbooli kale bakuwa akabonero kalamba tugenze namba tyawamma tugende Hawa afuna aduula yeerabira munne byali mukyalina obudde Wakayima afuna aduula nti olujja lukalambuzi Natasha bagamba kale katugende ku kyokusatu togaya bitono katonyeze Nannozi gwosoose kubakkiriza enkoko emala abagenyi Nannozi nno olina obuwagizi wano mu Good Samaritan supermarket omanyiwo obwo waliwo n'obubaka buyinza okuba nga gyebuli kale katugende wansi tugenze ku kino ekya wansi atabyetisse tamanya buzito bwabyo kusatu babukuwaawo katugende ku kino ekyokutaano essubi erisalibwa okubikka olusuku lituweera erinnya essanja ate nga ssubi Wakayima tuyinza oddiyita eggugu oba essisiro ne bw'otuulamu tutambule tweyanzeege Nannozi yingira awo sooka obabuuzeeko Nannozi soka yadde okubuuza ku senga wange omulungi senga Nakanal Rosette abandi bamanyi nga maama Bibyali Mama Bibyali otyo nentumirako mutabani wange Siba Judy wazaala dda Siba Judy ali awo
Plans e Masaka. Dr. Mugera Godfrey. Netumirako tata wange Muniseka ja David. Jajja wange Naro Kasango no yamfuza. Tumirako omukyala ali wano ku Good Samaritan Supermarket. Mukyala akumanyi nnyo. Si gwe Dorini Nannozi. Era akulindiridde ali awo akola mu kawunta naye erinnya sirimanyi. Tontunulira obubi n'ogaana Good Samaritan ne manager naye wa Good Samaritan naye akwagala. Kati ono nno ye Master Jingo omumanyi bulungi munywanyi nnyo Master Jingo n'agambye nti entambula yino tumuswaza. Mwami Sebo Matio w'ekyebongotoko agambye entambula yino nsava nti tumuswaza. Sengaawo Nakana omu Kifumbya wadde entambula n'agaa nti yiyo. Crown Prince Kasule Joseph Wadeka Alliance Senior Secondary School agaye gwe wuwe. Teacher Lubyayi Joseph Deka Alliance agambe nti Mukama akukulembere odde n'obuwanguzi. Ssentebe Olyo Siwanu Luuma agambye nti ye mwami ye ssentebe w'Olyo Siwanu Eruuma ye mwami Mugalula Gonzaga agambye akwagaliza buwanguzi. Senior 1 Deka Alliance Senior Secondary School Nansereko Miyingo Nakalisa Nakaketo Nabunya Nasuna Senyondo Nabukenya Nagawa Nansereko Narutaya Nabakoza ne Nalukonge bonna bakwagaliza buwanguzi. Sebo ono natayagala kutumirako naye naye nga kale bano nabo bakwagaliza buwanguzi. Doza Teacher Gideon Waswa Francis Paulo Mubiru Senga Nabala Mina n'abalala. Senior 5 Deka Alliance Senior Secondary School mulimu Namatala Kyomugisha Waswa bakwagaliza buwanguzi sente mwezi linno. Alinda Emmanuel Senior eyokusatu bakwagaliza buwanguzi kwako. Nanyonja Lilian Nakizito Nakato Nabasumba Nakayemba Lukyamuzi Bya Katonda Nanyondo Naluyange bakwagaliza buwanguzi. Omukulu w'essomero erya Deka Senior Secondary School Madamu Nabale Babula musomesa w'olulimi Oluganda Omumbejja Nasuna Matilda omusomesa w'entrepreneurship ku Deka High School omulongo waswa Francis Nannozi essuubi litulimu gwe Mukama kulembere. Senior eyokuna Deka Alliance Senior Secondary School Senyondo Nabisere Nakatudde Waswa Kiganda Sebudde Bukenya Namagero Nakasirye Namugerwa Nasamba Nakatu Kemirembe Sali Nakawombe bakwagaliza buwanguzi. Mwami Bwetunge ekyebongotoko ne mucha Bwetunge kale ne mukyala Maria atunda amafuta ekyebongotoko gali ku sente mmeka baba mukyala Maria ero gabne bakwagaliza buwanguzi. Chairman w'Olyo Siwanu kyebongotoko ne ba chairman bati balutumidwa mwana ono ye mukulu Ssenyondo Bashir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Entambula yiyo Nannozi nkutandise wadda ne ba chairman b'Olyo Siwanu babaddemu nze tikijja kuŋŋaana kubbinkanya na bibuuzo by'ebisooka ebitaano. Ekisooka katonyeze tabulwa kyakusuuza juzaawo awobonera obusatu. Olwokubiri amagezi gasalwa luvannyuma enkonge esooka kukuba n'ojjukira okubuuka bakuwe busatu. Olwokusatu amagezi muliro wegukuggwako ogujja wa munno wakayima nakagwa bwe guzikira. Okitegedde nakagwa kujovya gowo akabonero. Tugenze ku lwokyokuna amaanyi tegalya singa enganga emaze obunene. Mulina ekirala amaanyi tegalya kale katuwulire. Singa embazzi yeewaata. Ogambye enganga singa emaze obunene naye ate wano walabye ate kino ekyembazi okuwaata oyinza okwesanga ng'ate bagambye nti
ne buyange nza bakutereza wakasanga wakayima twatereza dolini waliwo ebyokunywa bino bivudde mu supermarket ebivudde mu Good Samaritan bakuba erinnya talimbuulidde ebyokunywa bituuse era kati dolini agenda kuddamu amaanyi biteeke wali bya dolini amaanyi tegalya eŋŋaŋa terya nkoko nesonga ati singa eŋŋaŋa emazeewo obunyonyi kati ate gwe ekyembazza ebyo njogera yammwe abamu batano gambo tractor tevuga boda kuba yamaanyi nnyo kale tugenze ku kibuzo ekyokutaano nkuwummuze bwe nkugamba nti nywa ku mwenge ku lyato lyange eryo kikolwa kyekyo kulega ku ntwe ne bw'onoogamba nti kulega bakuwobolera kusa wumulamu tutambule namba emoddewo wali ate omulungi awuliriza njagala kusooka kaŋŋendeko ewa muzzukulu wa nviiri ndyoke nzire ate ku bakulu bano tweyanze ge tova ku leediyo Buddu tukyali mu Akabbinkano.